Okusooka ekyokwetolola amayumba gaffe n'okutuusibira ewaka kya bumenyi bw'amateeka naye ate era kya butiitiizi kubanga singa tubadde tumenya amateeka bandibadde batukwata. Nze kennyini obunkenke magere Bobi Wine bamusazeeko ono tebamukkiriza kubanga afuluma oluyugano olw'international abamu ku bakulembeze mu kibiina kya NUP nga babagaana okuyingira Bobi Wine nga bano bagamba nti mulina enteekateeka zammwe wabula tugenda kubanga zitukiza genfuna agalaga amaka ga Bobi Wine His Excellency geetooloddwa dda abakumaddembe era nga awo wennyini nja kusaba habiri eno kimpereka Gwen munnankyukakyuka ne ku kitebe embeera bwetyo bweri abasirikale baasuzeewo bakyaliwo. Bobi Wine agambye nti kino kikola kya butiitiizi era abasabye n'abagamba nti mwe n'Abannayuganda mujja kunnekangira mu kibuga nga tugenda ku Parliament olunaku olwaleero. Awo wennyini nankyukakyuka yenna vidiyo eno nja kusaba giweemu ku budde. Bobi Wine agamba kano ke kaseera era buno bwe budde okusobola okulaba nga ffenna nga bannansi tuyimirawo era abakunze ffe nja kugamba tugenda kubeerayo okulaba nga tukuweereza byonna ebinaaba bifuddeyo abantu ab'enjawulo okusinziira ku bifo ate ne ku babaka ab'enjawulo bonna gye basinziira. Ngenda kuwa omwogezi wa poliisi bano yasoose n'abalabula, ngenda kuwa ne Ssemujju Nganda then nja kusembyayo His Excellency Bobi Wine olabe strategy zaaleyinze okusobola okulaba nga obaolyawo atambuza olunaku olwaleero nga bagenda ku Parliament. Abagambye ne munansalako waka mu katambe k'enjokulaga nti ye talina kubanga atya ajja kutambula. And younger people, I don't want to discourage you. In fact, me, I will join you tomorrow as you march to Parliament. But you must understand what you are marching against. So you, the younger people who think maybe the man has become very old, is about to go, please, Museveni does not want to go. We have to remove him. His age-mate in America, Joe Biden, at 81, you said no, it is no longer possible to be a president at 81. But you can see Museveni is still swearing. I think the only power remaining in his body is swearing, I will do this to you. No. Called on people, it called their members of parliament, a press conference, that's okay. It called councillors, that's fine. It called pressure groups. It called all the supporters of NUP to come and attend a press conference. All the supporters of NUP were called for a press conference at Kabule. Now, if you are going to call all the supporters of NUP in a small plot of land in crowded Kabule, what do you expect us to do? Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa akujjukiza nakugamba nti bino sobikola wabula nga ye mukubireko ku ssimu ajja kubanga amala ebizibu by'olina byonna ebitatambula bulungi. Omukulu oyo yasaba kubanga byo abigonjola kati abanda bwe bagamba wagala oyiga okukola ssente online bakubireko ojja kumanya ebisingawo. Emagere akyatabuse dda olw'ensonga abantu abasinga balowooza nti Bobi Wine ono yalina akatiba, yalina formula egenda okusobola okureachinga out to Parliament. Olunaku olwaleero olw'ejjo nakugambye nti yafunye abamu ku bantu basobola kubanga obaolya bajja muyambako era nga mwabo abamu nakulaze omuvubuka gwe bayita Nsi nga ono ateeseteese okukolawo ak'enjawulo olunaku olw'enkya olunaku olwaleero yes okusinziira ku mwogezi wa poliisi ne Museveni abalabula n'abagamba wadde nga Museveni ku bifaananyi ebyo ye yakkirizibwa n'abanga mu mwaka gwa 2019 yatambula against corruption era mu kibuga wakati teri yamukwatako. Kati Bobi Wine agamba nti lwaki atoleka naffe ne tutambula olw'ensonga nti naye woba asobola okuba nga otambula kitegeeza nti nawe corruption wali tumwagala wabula nga agava saidi zeeyo ono ye mukwate ne ku kitebe wennyini. Olunaku olw'ejjo mwalabye byonna ebyabaddewo era nga osobola okulaba nga oyo yabadde mubaka zaake nga akwatibwa ate awamu ne omukulu yaddira mu mpuuga omukyala Zedriga nabye ejjo yasobodde okuba nga akinozaako ku bukambwe bw'abaana abasajja. Kati ekyaleero babagambye mmwe temugenda kubanga mukola ki mukiva kubonenga nambaka zaake tewali yedde report yavuddeyo ku biki ebiri side zeeyo wabula nga ye twasimbye okumanya ng'ali ku CPS awo era ng'agezaako kubanga agira. Kati embeera bwetyo byadde olunaku lw'ejjo wabula nga olunaku lwaleero kisuubira okuba ekijjobi oba oliawo ekineewuunyisa buli muntu. Kankwe ku mbeera y'ejjo gwe atasobodde kuba ng'ogiraba katini nnyo ogenda kubanga ate ombulira wansi ki ky'olowooza.
Yes, embeera bwetubwere wano ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kabule nga security okuli police n'amagye ne military bagezezzaako okugala ekibiina kya National Unity Platform nga teri ayingira, teri mmotoka eyingira. Ndowooza nga wolaba ine emmotoka eyagala kuyingira muno naye bagigambye ssebo ow'ekitiibwa weeyongereyo ne walala gy'ogenda wano wali closed. So embeera bwetubweri wano ku kitebe ekya National Unity Platform. Poliisi ndowooza mugiraba, abasajja basazeeko buli wamu, balina n'abo obupikipiki abali ku stand. I have my office down and I think I have to go and work. What about the taxi? I am here legally. My name is Dr. Lena Zedriga. And my office is here as the Deputy President. What is happening? We have not done anything. Tukoze kyekitebe kyaffe. Tena kyetukoze n'ekimu ekitebe kyaffe police ino kwa kukibiina kyaffe. People power, our power, our power. I have come to protect private property. We cannot allow people to enter here in those big numbers and they suffocate from inside. So for today, we are not going to have a press conference here. So I kindly ask you, Mama, that we go and do another business other than being here. Thank you so much. Of course not. I'm not. Let me see what you can. And I will not be pushed. No problem. You people extend. Security officers extend. Yes. Stand up and we talk. I will kneel. No, it's okay, no problem. I will kneel. No one is going to carry me. I will kneel. Yes. Stand up and we talk. I want to. We are fighting for our freedom. Extend the other side. We are fighting for our freedom. As a territorial police, we were aware you were mobilizing a massive mobilization. First listen to me. We were aware that you had a massive mobilization of all over the country. And we are aware that this place cannot accommodate the number of people that you were mobilizing. As law enforcement officers, as our mandate is to protect life and property, we cannot allow people to enter here in those big numbers and they suffocate from inside. So for today, we are not going to have a press conference here. So I kindly ask you, Mama, that we go and do another business other than being here. Thank you so much. I've listened.